balamusiza nnyo mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga twabagamba teri kuzikiza teri kuwumuza Nalongo ye tumaze okubeera nga tumuyamba nebaza my sister Sylvia Mugisha webale nnyo balire ddala okubeera nga Nalongo oyo osobodde okumukwatizaako n'abanga asobola okufuna ekyokulya nolwekyo ago mawulire gassanyu nnyo olw'omuntu abadde agenda okufa enjala ate n'abange nja tukimutaasiza obutafa ebisigaye tujja bikwasaganya mpola mpola naye kasooke afune ekyokulya sharing ayita muno Malobba wa ku mawulire ga Honorable Zaake Francis Butebi Zaake update gye nyingidde nayo Zaake update kati genzize nayo buterevu wano ku the updates online page sharing ayita muno Malobba wa ekiriwo katikati ku Honorable Zaake Francis Butebi njagala bawa ekiri embitiyana katikati ekiri emitiyana katikati kyenjagala okubeera nga mbawa Mr. Update tukyali batono nnyo bwe muwera Mr. Update nga ntandika mala okubawa amawulire agali emitiyana katikati njagala bawa amawulire gali mitiyana katikati oluvannyuma lw'amagye ne military n'oli omusajja gwe bayitamu Kamanetinka okusalako amaka ga Honorable Zaake emitiyana basazeeko amaka ge emitiyana enzigi bazimenye kufulu bazimenye ekyomukisa omulungi ekiriwo ti Honorable Zaake tasangiddwayo naye nga bamenye enjuye ebintu bye bali mukwaza wano na wali baaza wano na wali baaza wano na wali tetumanyi kigendererwa ky'abasajja abo tetumanyi kigendererwa ky'abasajja abo naye mu kiseera kino bamenye enju ya Honorable Zaake enzigi zonda zimenyeddwa ate nga mujjukire enzigi ezo abadde yakazizaamu because olunaku lwe baamukwata era enzigi bazimenya naye musajja tu enzigi abadde yakazizaamu ate bakomyewo enzigi ne bazimenya buto eza Honorable Zaake Francis Butebi era wetwogerera amagye ne military n'aba LDU bali mu kukola search mu nju ya Honorable Zaake kyebanoonya tetukimanyi naye bali mu kukola search mu nju ya Honorable Zaake tetumanyi basajja abo kyebanoonya tetumanyi basajja abo kyebanoonya naye abasajja abo bafuukidde ddala kagumba mu ngatto bali wa Honorable Zaake wetwogerera wano Mr. Update Live abantu bonna mbayite mubagambe nti Honorable Zaake ewuwe wali under attack Honorable Zaake ali under attack Honorable Zaake ali under attack tetumanyi kye baagaza njuye naye enjuye bagimenye bali munda baaza buli kimu bakebera kino bakebera kiri baaza buli kimu tetumanyi kigendererwa ky'abasajja abo naye embeera eriwo yeeyo gye njagala okubategeezaako Mr. Update sharing ayita muno twetaaga okulanga abasajja bano tubalabisa because abasajja bano tumanyi kye batwagaza Honorable Zaake yakamala obbawabira omusango gw'okubeera nga baamukuba beyond repair n'abanga ali mu mbeera bwetyo ate bamaze abasajja abo bakomyewo baliwuwe mu makaage emitiyana bawuliwuwe mu makaage emitiyana waliwo ambuuzizza nti Honorable ye bamukutte nedda Honorable omukisa oba omulungi oguliwo tasangiddwayo abadde yagenze ew'abasawo be abamujjanjaba amaaso ye gy'abadde ng'alimba sawo be abamujjanjaba amaaso tasangiddwayo naye nga wetwogerera ali under attack kitegeeza Honorable Zaake olwaleero ow'okusula tayina oluvannyuma lw'okubeera ng'enjuye esaliddwako bali tebalina search warrant Chairman LC1 agezezzaako okujja n'ababuuza muli mu nju y'omusajja search warrant yeeriwa Chairman nene baagala okumukuba kabangali musajja atubwabuuse kabangali n'amyansa bumyansa n'adduka tetumanyi basajja abo kye baagala mu nju ya musajja naye embeera egenda mu maaso Honorable Zaake ewuwe wali under attack musajja atu okusula leero tayina because enjuye bamaze okubeera nga bamenya enzigi zonna ng'ate enzigi abadde yakamala okubeera ng'azizaamu era abasajja abo abali ewa Honorable Zaake omu bamuyita Mukama omulala bamuyita Tinka omu yeeyita Mukama omulala bamuyita Tinka be baduumidde ekikwekweto ekyokumenya amaka ga Honorable Zaake Francis Butebi musajja wattu bw'abadde agenze mu ddwaliro genda okumujjanjaba amaaso agenda kukomawo ewaka ng'owokusula tayina so yembeera eriwo abasajja bano tulina okubeera nga tubalabisa because bayinza okuteeka bomu mu nju ya Honorable Zaake bayinza okuteekamu emmundu mu nju ya Honorable Zaake ne bajja ne bagamba nti Zaake twamusanze n'emmundu bayinza okuteekamu amasasi mu nju ya Honorable Zaake ne bagamba nti Zaake twamusanze n'amasasi abo abasajja bakwegendereza nnyo tomanya kye bayinza kuteeka mu nju ya musajja
mubamanya abasajja abo bazibu nnyo bayinza okujjewo ne bateeka emmundu mu njuyo ne bateeka amasasi mu njuyo bwe bamala ne badda ennaku nga ziizo ne bagamba nti ebintu bino tubisanze naawe n'olwekyo abasajja abo bakwegendereza nnyo 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 so yembeera eriwo Mr. Update lwakuba nti obudde buzibye karantini enetera okutandika naye mbadde njagala kusalako emitiyana abasajja abo malogena mbalabise naye Mr. Update sina bwentuuka because karantini ate egenda kutandika naye omulamwa gwange gubadde gwagenda mitiyana nsaleko abasajja abo tubalabise kitegeeza tugenda kuddamu ate tukole security yaffe buto nga bwe twali tugikola emabegako wali bwe mujjukira bwe twalwaniranga honorable zaake okulabanga abeera mu mbeera eyeyagaza n'olwekyo Mr. Update live embeera ya maziga embeera ya nnaku oluvannyuma lw'okubeera nga honorable zaake wetwogerera asaliddwako honorable zaake wetwogerera amakaage gali under attack honorable zaake wetwogerera amakaage gali under attack empapula ze ez'omugaso zonna bazijjeemu bali mu bijjamu ebintu bye by'omugaso ebiwandiiko bye by'omugaso ebintu bye byalina mu nnyumba abasajja balinga abazze nti bazze kusengula honorable zaake oyinza okugamba ekirwali oyinza okugamba nti asenguka tebakkiriza awaasala amagye militale byonna byebunguludde ewali amakaage mbeegayiridde sheyalinga live video eno ayita munno omutegeeze nti honorable zaake ewuwe wali under attack tubeegayiridde abasajja bano tulina kubalabisa bulabisa abasajja abo tetumanyi kigendererwa kyabwe naye tulina okubeera nga tubalabisa kubanga bayinza okukwata emmundu bayinza okukwata amasasi ne bagateeka mu nju ya honorable zaake bayinza okukwata ebintu bingi ne babiteeka mu nju ya honorable zaake ne bagamba nti ate bibadde bibye ne bagamba nti ate bibadde bibye munkola ennungamu excuse me munkola ennungamu bw'oba ogenza okukola saaki ew'omuntu ogenda ne kibayita search warrant eyo eweebwako DPC copy search warrant eyo eweebwako ono yennyini kati tugeze nga bwe bali mu nju ya honorable zaake naye aba alina okufunako copy then aba alina okubeera ng'afunako copy naye bano abasajja tebazze na search warrant bazze buzi ne basalako amaka ga honorable zaake ne babanga bamenye kufulu bayingidde mu nnyumba bali munda tetumanyi kye mwagala mu nju ya musajja tetumanyi kye mwagala mu nju ya honorable zaake era singa bamusanzeemu babadde bagenda muddamu okumukuba ate omulundi ogwokubiri oba abasajja bagezaaki honorable zaake simanyi ate nga weewuunye kyenjagala okubategeeza n'emisango gye nnyini gikyabavunaanibwa nga n'abamu kubajjiddeko kube yawaabira okuli tinka n'okuli omusajja gwe bayita mukama abazze okubeera nga basalako amaka ga honorable zaake Francis Butebi n'olwekyo embeera egenda mu maaso yeeyo mitiyana eri ku bunkenke abatuuze bonna siwana baddagezezaako okujja bamututeka kaaba so ekiri emitiyana kisa kinegula oluvannyuma lw'okubeera nga amagye military police LDU basazeeko amaka ga honorable zaake basoose ne bamenya gate ne bayingira ne bamenya olujja olusooka bwe bamaze ne bamenya olujja olw'ekisenge ekirala n'ekisenge ekirala era bali munda kati tetumanyi kye baagala obakubba bintu bye oba baagala kuplantinga mu kintu mu nnyumba bajja ate bakomewo bagambe nti babisanze mu nnyumba awo gwe nange tetumanyi kye baagaza honorable zaake n'olwekyo ekimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi bano abasajja tulina okubeera nga tubalabisa bannange sheyalinga live video eno muganda waffe honorable zaake ali under attack amaka ga honorable zaake gali under attack teri kuzikiza bino bigenza okunsanga mbadde nnyina gye mbaddeeyo nga tuli mu kuyambako omukyala gwe mulabye ebino gye binsanze nengezaako okulabanga nkola survey nfune information yonna ate okusobola okubeera nga ngibatuusaako so honorable zaake yembeera gy'alimu enkya Mr. Update gyenkeera lutalo lwennyini enkya zigenda kwabika emipiira mbagambye gyenkeera enkya ne tiimu yaffe nga bwe twakumanga honorable zaake tugenda kuddamu tumukuume buto because emabegako wali bwe twali mu ddwaliro Rubaga abasajja bano tubateekako embeera ne tubasaasaanya ne badduka kye bakoze leero bazinduukiriza nga tebalina na search warrant
ne bajja ne basalako amaka ga Honorable Zaake Francis Butebi. Banaye tukyali batono nnyo bwe tubanga twagala okulwana olutalo olw'okulaba nga tununula n'okulaba nga abasajja abo abapoliisi tubalabisa mbeegayiridde mweyongere okujja tiimu tubalabise enkya fire Mityana enkya Mr. Update either lwenfa oba lwempona enkya fire enkya lutalo enkya kigenda okubeera Mityana gwe ow'omutima omunafu dduka kati ow'omutima omunafu Mityana sengukayo kati because enkya kigenda okubeera Mityana mwoto na mwoto tugenda kubeera live from morning up to evening enkya fire enkya lutalo Mityana tetumanyi kye mwagaza musajja tulina okubeera nga tubalabisa n'olwekyo mwongere okusharinga live video eno bw'osharinga ngamba Mr. Update nsharinze nga tuli mu mbeera ey'okulabisa abasajja bano because kye bali mu kukola kimenya mateeka tebalina search warrant basazeeko amaka g'omusajja tetumanyi kye baagala enzigi bazimenye gate bagimenye kwegamba ng'era abatemu bwe babeera ate babbi kati oyinza okusanga ebintu byonna ebadde mu nju babibbyemu sente za Honorable Zaake oluusi ayinamu obusente bwe babubbye abo abasajja babbi teri kuzikiza teri kuwummuza buli omu mutegeeze mumugambe Honorable Zaake amakaage gali under attack amaka ga Honorable Zaake gali under attack teri kuzikiza teri kuwummuza paka abasajja abo nga tumaze okubeera nga tubalabise video eno njagala etuke ku buli muntu yenna ali mu security twagala video eno emutuukeko Parliament kyekiseera muveeyo mulwanire Honorable Zaake Parliament tubeegayiridde muveeyo mulwanire Honorable Zaake tetwagala tuke mu mbeera eri mutandika okugamba tetwamanya nti embeera neetuuka bweti because baba kumusangamu kati singa Honorable Zaake tomanyi kyandiddiridde baba kumusanga mu nnyumba olaba tebamusanzeemu nene bakozesa obusungu bwe butyo omuntu amenya ennyumba y'omuntu bannange n'amenya gate n'amenya enzigi zonna n'ayingira oyo aba mutemu yennyini n'olwekyo tulina okubeera nga tubalabisa bano abasajja mbeegayiridde teri kuzikiza enkya lutalo Mityana Mr. Update maze okululangirira ate byange mubimanyi bwe mba nangiridde n'olwekyo enkya Mityana egenda kubeera fire Mityana enkya egenda kubeera fire n'olwekyo kyenjagala okubategeeza ti Honorable Zaake amakaage gali under attack ekituyambye tasangiddwamu tomanya osanga kati singa kiriwo tomanya osanga kati singa embeera eriwo ndala nnyo ekituyambye tasangiddwamu naye nga amakaage gali under attack n'olwekyo aba basajja batemu aba basajja batujju aba basajja mukimanyi bulungi nnyo kye bakola Honorable Zaake nakatana bakuwona naye era abasajja bazzeemu ne basalako ewuwe amawulire genfuna bali mu kufulumya ebimu ku biwandiiko bali mu bifulumya ebintu bye ebimu bali mu bijjamu babiteeka ku paatulo ndowooza mulaba n'abasajja babbi bali mu kujjamu ebintu bya Honorable Zaake mu nnyumba abasajja abakulirwa Mukama ne Tinka bali mu kujjamu ebintu ebimu ebya Honorable Zaake mu nnyumba fayiro ze kubanga mubakobera ne fayiro ze ebintu bye bimu balanse okubeera nga babijja mu nnyumba nga babiteeka ku paatulo babitwalanga exhibit kuki basajja mu mutwala ebintu bya Honorable Zaake nga exhibit kuki wetwogerera batandise okujja mu fayiro ze ebiwandiiko bye byayinamu mu nnyumba ebbaluwa ze ez'eddwaliro batandise okubeera nga ate bazijjamu n'ebbaluwa ze ez'eddwaliro baŋŋambye nazo bazijjemu mu nnyumba so yembeera egenda mu maaso katikati ndowooza batya lipooti y'abasawo yensonga lwaki olabanga empapula z'eddwaliro baŋŋambye nazo zirina fayiro mwe zibadde mu kisenge ekimu bali mu kubijjamu babiteeka ku paatulo n'olwekyo abasajja abo kye bali mu kukola katikati enough is enough tulina okubeera nga tubalabisa teri kuzikiza kino kye mukoze ate kibalabisizza nnyo n'olwekyo abali kuno mwena ku Updates Online page fena tulwanire Honorable Zaake waffe okulaba nga Honorable Zaake abasajja bano abatemu tebamutuusaako butemu because ebigenderwa byabwe kasabyagana mu kusooka kakati bo kye basazeewo kukola fujjo erya buli kika
basazeewo okukola effujjo erya buli kika. Ebifaananyi mbibateereddeyo nga abasajja bamenye enju ya Honorable Zaake. Ebifaananyi mbibateereddeyo nga abasajja bamenye enju ya Honorable Zaake. Mukebereko ku page. Ebifaananyi mbibateereddeyo maze okubeera nga mbifuna Mr. Update nga abasajja bamenye enju ya Honorable Zaake. Twabagamba teri kuzikiza, twalwa Honorable Zaake nagamba nja kululwana paka kuluwangula. Nabagamba nja kulwana otalwa Honorable Zaake paka kuluwangula. Era n'okutuusa olwaleero olengera nkyalwana. Nolwekyo embeera yeyo egenda maaso. Emitiyana bagitadde ku bunkenke. Abantu bonna bafunye okutya. Abantu bonna Mityana tawuni yonna abantu bali mu kweraliikirira bagamba kiki kino ekigenda maaso. Baneiba ba Honorable Zaake bonna babataddeko embeera batiisa kwegamba baneiba babataddemu ekintu ekigamba nti oba singa tetwagula wano kwegamba yembeera abasajja abo gye babeera bateekawo buli budde bakola effujjo erya buli kika. Nolwekyo teri kuzikiza, teri kuwummuza Honorable Zaake. Tetumanyi kye mwagaza makaage, tetumanyi kye mwagaza maka ga Honorable Zaake. Nolwekyo bano abasajja tuyina kubalabisa bulabisa ewatali kuzikiza paka nga embeera ezze mu nteeko. Kubanga ebiwandiiko bye obudde buno bamaze okubeera nga babijjamu. Ebiwandiiko bye ebyekyama obudde buno mu nnyumba bamaze okubeera nga babijjamu. Ebbaluwa ze ez'eddwaliro zijjiddwa mu nnyumba kwegamba ekiddako tetukimanyi. So ye update eriwo essaawa eno tulwanirire muganda ffe Honorable Zaake. Tetumanyi Mwai Museveni kyayagaza Honorable Zaake, naye nze ndowooza ti engeri gye yabawaabidde babadde bamanyi nti mu nju bayinza osangamu evidence egenda okubeera nga ebalumiriza. Naye muswadde basajja mwene muswaluka, temutuyita bafala, mbabuulira mazima ate mwongedde kwerabisa. Because tukimanyi mugezaako okweka obujulizi obugenda okubaluma ku bikolobero bye mwakola ku Honorable Zaake. Bagezaako okulaba nga babuzaawo obujulizi bwonna, oba buli documented oba ki, bagezaako okulanga babuzaawo obujulizi bwonna. Ennyondo ze baakozesa ndowooza ezimu balowooza nti bazeerabira mu nnyumba ya Honorable Zaake, kati bagezezaako okujja balabe tebalinamu kintu kye beerabiramu. Ebyo nabyo byonna oyinza osanga bye bigendero bye baliko, because ekintu kino kye baakola kyabalabisa nnyo. Nolwekyo yembeera egenda maaso. Wali omuganda nga ngambye ti Mr. Update, they are destroying the evidence. That's true because weewuunye ebiwandiiko byonna bye basanze mu nnyumba bawambye byaki. Mpapula z'eddwaliro nazo muziggyemu muzitutte. Ate ng'ezo empapula z'eddwaliro muganda waffe kwafunira obujjanjabi. Muganda waffe kwafunira obujjanjabi. Ebiwandiiko by'eddwaliro mubitutte. Ebiwandiiko bye bya paliamenti mubijjemu mubitadde ku paatulo. Tinka ne Mukama mwerabisizza nnyo. Naye kyenjagala okutegeeza gwe Tinka ne Mukama, Mwai Museveni olwaleero abakozesa enkya agenda kubasuulawo. Oyo Mwai Museveni bw'ate bw'akola, agenda kubasuulawo nga tayagala kumanya abagobe musigale nga muli katebe. Nolwekyo gwe Tinka ne Mukama mukole bye mukola nga mwebeereramu nga mukimanyi nti bye mukola Katonda ono ate ajja kubeera nga bibasasulamu obutali bulungi. Abantu bangi nnyo abaze bakola effujjo, naye gwe mutandika okunoonya empunzika yaabwe eryetya si nnungi. Nolwekyo embeera egenda maaso yeeyo. Mityana ali Honorable Zaake enjuye eri under attack. Honorable Zaake amakaage gali under attack. Nolwekyo Honorable Zaake yeye embeera gyalimu mbeera si nnungi. Ate bakoze effujjo lino musajja wattu abadde agenze funa bujjanjabi bw'amaaso akomewo awummule, because Mityana gyawadde awummulidde nga yeebase ng'agamba kabanzijanjabire wano mpolampola paka lwe nasuuka. Kabanzijanjabire wano mpolampola paka lwe nasuuka. Naye abasajja effujjo lye bakoze ffujjo lya kika kya waggulu nnyo. Ne mumenya gate, ne mutakoma ku gate, ne mumenya n'enzigi. Waliwo ambuuza nti Honorable Zaake tasangiddwa n'abakuumi. Honorable Zaake abakuumi yabejjako, because bw'obeera n'omukuumi ewaka ate asobola okukola ng'ambegawo. Yawaayo information bajja ne bamugamba bakuwa ssente mmeka nti 3 ne bamugamba ffe tugenda kukuwanga emiliyoni wali emabbali. Ne batandika okubeera nga omukuumi wennyini yabawa information, omukuumi yennyini yabawa information. Kyova laba Honorable Zaake ye yagamba nti Katonda
yajja okubeera nga nkuuma era ewakawe bambi musajja wattu ku kikomera kye tabadde talinayo mukuumi kyova olaba nti oli ambuuza nti talinayo mukuumi nedda kassa weeteekako omukuumi ewaka oba oleesa embega yennyini ate agenda okuyambako okuwa abasajja abo information because bajja ne bamukolako olukwano okukakana oyo yennyini ng'ate afuuse embegawo bw'ofuluma yabagamba bw'oyingira yabagamba nolwekyo tewabadde ewewaka mukuumi that's why gate bagimenye n'enzigi ne bazimenya ekisenge waliwo ekisenge ekibasumbuye ennyo ne baleeta embazzi okumanya abasajja abo balina effujjo lya kika kya waggulu waliwo ekisenge ekibasumbuye ennyo nga kufulu nga zibalemye okujjako kye bakoze ne baleeta embazzi ne bakuba oluggi ne lugwamu munda olaba effujjo eri amazima ga Katonda laba effujjo eri ekika ekyo n'oleeta embazzi n'okuba oluggi ne lugwamu eryo ffujjo lya kikaaki omuntu aleeta embazzi n'akuba oluggi lw'omuntu kitegeeza omuntu bw'amusangamu eyo yennyini embazzi gy'akubisizza oluggi aba asobola okugimukubisa nolwekyo kye twebaza Katonda ti muganda waffe wakati asangiddwayo osanga ate update singamba wandala osanga update singa kati obudde buno mba wandala naye kituyambye ewakati asangiddwawo naye kati enju kyangaala bamenye buli kimu kyonna ate bamenyawe basuula wali bambi kiyamanyero siwanu agezezzaako okujja nagambe effujjo mukola lyaki mwandibadde mutuuka ewange ono mubaka wange wa parliament bw'abanga alina ensonga gye mwagala mwandituuse ewange bwaba mulina kye mwagala okukebera mu nnyumba mwandikebeddenga naye waali amateeka gagamba nti saaki ekolebwa ku nju y'omuntu naye nga waali kiyamanyero siwanu nga waali DPC nga waali n'abalala abakwatibwako ku nsonga nga weebali saaki tekolebwa poliisi ng'ate gwe bakolako saaki taliiwo kyova olaba n'omumenyi w'amateeka we bamukwata nga baagala okugenda okwaza ewuwe bagenda naye tebagenda wa muntu kolayo saaki nga tebali nono nannyini makaago kubanga anything can happen naye bano abasajja okumanya bayaaye okumanya batujju okumanya batemu bagudde bugwi patro ne zisalako ne zeebungulula ekikomera bazze n'abasajja bano ab'ennyondo bazze n'abasajja bano abookya ebyuma abasobola okwosa oluggi ne luvaamu bazze na buli kimu n'ennyondo na biki n'embazzi era kyova laba oluggi olumu lubasumbuye ne bakozesa mbazzi nolwekyo enough is enough tulina okubeera nga tudimandinga obwenkanya eri Honorable Zaake Francis Butebi banange muli batono nnyo mwongere okusharinga vidiyo eno ebenga esobola okubeera nga etambula etuuke ku buli muntu yenna amanye ti Honorable Zaake waffe tali mu mbeera nnungi ali under attack Honorable Zaake ali under attack nolwekyo yembeera egenda maaso waliwo ambuuza ate mukyala we abadde yagenze naye mu ddwaliro okulabanga afuna treatment y'amaaso mukyala waffe oyo Bridget yamuyambako mu kulabanga agenda okufuna treatment y'amaaso so yembeera egenda maaso mu ggwanga laffe Uganda ya bunkenke mbeera nzibu nnyo banage bantu mukyali batono mbegayirire gye tukomye okuba abangi n'okulwanira obwenkanya bwa Zaake gye tukoma okusharinga ne message eno okutambula n'abadde tamanyi n'amanya because an attack to one of us is an attack to all of us gye mukoma sharinga n'abasajja abo gye tukoma okubeera nga tubalabisa ebikolwa byabwe twewaayo okubaswaza twewaayo okutegeeza eggwanga buli kituuka ku member waffe because abasajja bano kye balanga Honorable Zaake nze nga Mr. Update nkimanyi bamulanga kwebeereramu bamulanga kugamba nti Kyagulanyi president wa Uganda ddako bamulanga kulwanirira change ate ebyo byonna tetugenda kuzikiza tukinagenda maaso n'okubyogera nti we need change Kyagulanyi ze Uganda next president oba mwagala oba temwagala ekyo kibalume kibadugude Kyagulanyi agenda batwala nga kaguddeyo because tukimanyi mugezaako okubuzaabuza obujulizi obw'omusango oguli mu court bwe mugezaako okubuzaabuza mwagala muwambe buli lupapula lwonna mwagala buli kimu mukitwale mwagala buli kimu ekyandibadde kibalumiriza mube nga mukitwala naye tubagamba tetugenda kuzikiza kubanga ne kamera eziri ku kikomera kya Honorable Zaake we twogerera bangambye baziwanuddeyo kitegeeza kamera ezo baazitidde nti ziriko obujulizi obugenda okubeera nga bukola ki bubalumiriza obujulizi obugenda okubeera nga bubalumiriza mu court that's why ne kamera we twogerera kamera
bali mu kuzijjayo eziri ku kikomera kya Honorable Zaake neziri mu nyumba bagenze ne wali ku camera center wewa nayo bagijjeyo nayo bagitadde ku patulo bana basajja ndoza mulaba kyetwalowoozezza kyennyini era kyebaliko ekyokulabanga babuzaawo obujulizi bayingidde kamera bali muziwanulayo kati kamera eziri security camera ojjayo zaaki security camera ojjayo zaaki kiki ekigendererwakyo lwaki security camera muzijjayo bali mu kuzijjayo security camera ebifaananyi bibino babinsindikidde nga omusajja omu ali waggulu ali mu kusumulayo security camera eziri ku kikomera kya Honorable Zaake ate ne kamera ezibadde mu nju nazo bali muzijjayo ndoza baagala genda bazidiriitengemu obujulizi bonna Honorable Zaake bwagenda okukozesa okubalumiriza mu kooti ku bikolo bye bamutuusaako ate mwegana ntemwina kye mwamukola ate lwaki kamera muzikimye lwaki kamera CCTV kamera eziri mu nju ya Zaake ne ku kikomera ate mujjeyo zaaki ate nga mwagamba temumukubangako ndoozo olengera bana basajja bwe beerabisa bana basajja banemba buli amazima beerabisizza nnyo mugamba temwina kye mwamukola ate CCTV kamera muli muzisumululayo muzijjayo mujjayo zaaki mujjayo zaaki era kinyagala okubategeeza abantu baffe tiimu yaffe eri wali eri mu nsonda egezaako okulanga ekuba abantu abo ebifaananyi era tujja bitwala mu kooti tugambe omulamuzi ti abasajja bano bwe balaba obujulizi obugenda okubaluma bajja ne bakola ki ne batandika okubeera nga kamera bazisumulayo nga batya ti obujulizi obwo bugenda kubeera nga bubaluma ndooza mulaba bagamba tebamukubangako era bagambye wakati balina kye bamukola era bagamba ti Honorable Zaake yetuusaako obulabe ewaka twamugjayo bulungi nnyo kati ate mujje muzzayo kamera mujjayo zaaki kamera muzaaga zaaki batutte ebiwandiiko bye batutte empapula z'eddwaliro ate ne kamera bali mu kubeera nga bazisumululayo waggulu nga bwe baziteeka ku paatulo bagende nazo tetumanyi kye baagala tetumanyi kye bakweka basajja mmwe mwerabisizza nnyo basajja mmwe mwerabisizza nnyo walwange emisapule tuweereza ebifaananyi ebyo nja bibateerako nga vidiyo eno ngimaliriza naye kye mulina okumanya ti buli kikolwa wali wonna kye bakola byonna tubifuna butereevu nnyo buli kye bali mu kukola tuli mu kifuna butereevu nnyo n'olwekyo bannamitiyana kyekiseera muveeyo mulwanirire omubaka wammwe kubanga amaka ge gazindiddwa nga taliiwo amaka ga Honorable Zaake gazindiddwa nga taliiwo n'olwekyo kyekiseera abantu abo tubalabise kyekiseera abantu abo tubalabise amaka g'omubaka gazindiddwa nga taliiwo n'olwekyo bannamitiyana mulina obuvunaanyizibwa obw'okusalako wali amaka g'omubaka ne muyimirirawo ne mugamba enough is enough omubaka waffe temulina kubeera nga mumutulugunya bwe muti mwamukuba alimbulumi ate mumaze n'amaka ge mugasazeeko n'olwekyo bannamitiyana agamaanyi mugalina ag'okubeera nga abasajja abo mubasaasaanya ne mubaswaza ne mugala tetugenda kukkiriza mubaka waffe Honorable Zaake kubeera nga atulugunyizibwa n'olwekyo bannamitiyana mwenna mbakowoola mwenna mugende wali mu maka g'omubaka tebajja tutta ffenna tebasobola kudda ffenna mbabuulira mazima tebasobola kutta ffenna era Mr. Update singa sisangiddwa nga obudde buzibye singa naatera okutuuka emitiyana kati naye obudde buzibye kalantini egenda kutandika kitegeeza ekyo ngenda keera mu kikeere ku makya enough is enough tulina okubalabisa enju y'omusajja mumenye talina wagenda kusula musajja wattu kati alina bwetetenkanya asulewa amaka ge mugayingiddemu kwegamba embeera ey'okutulugunya omuntu wa wansi atalina musango gwonna n'olwekyo tetumanyi kye baagaza Honorable Zaake naye tugenda kubalabisa bulabisa banange mbeegayiridde shares zikyali ntini enough is enough tiimu kulabisa ate yadde kamera ezo muzijjeewo naye ate muswadde kamera ezo Honorable Zaake ne temuyita fala n'olwekyo muswadde muswaluse ezo kye muli mu kukola kati era ekyo nakyo omulamuzi ajja kukiraba nti mwajja ne mujjayo kamera because muswadde ne muswaluka buli muntu akimanyi nti kamera musobola okujja ne muzisumulula naye ate musobola kubuzaawo bujulizi kye mulina okumanya bwana Ttinka naawe mukama temusobola kubuzaawo bujulizi
temusobola. Buli kimu twakipulaningira dda, buli kimu twakyetegekera dda, tumanyi bye musobola okukola, tumanyi bye musobola okutuusa ku muntu, byonna tubimanyi. Nolwekyo era muswadde obujulizi mu kooti bugenda kuvaayo obubaluma ti onalebo zaake mwamukuba, onalebo zaake mwamutulugunya, onalebo zaake mwamenya enjuye, onalebo zaake mwali mwagalana kubeeranga mutuusa ku mukyala we obuliisa maanyi. Abasajja abo tebaswala. Bwe bamala okukwata onalebo zaake bagenda bagamba mukyala we kati omanye ekiriwo ono tagenda kuddamu kulamuka, tagenda kuwona, tubaye tusaba ffe ku foomu obeeko omuntu omu gwokkiriza. Can you imagine? Bana abasajja abo beeswaza. Bagamba mukyala zaake ti munnange bawoona ayinza obutaddanga mulamu, naye tubaye tusaba obutakola loosi ku foomu baako omu gw'osiima. Eba bigamba omukyala gwe bamaze okukwatira bbaawe bamukubye kati tebakomye ku ekyo bagana omutuusaako ogw'obuliisa maanyi ng'ate ne bbaawe bamaze omutuusaako obulabi. Abo abasajja bane tebaswala. Kyova olaba obujulizi obuluma abasajja abo bungi nnyo, kati bagezaako okubuuza bakivaamu batya, kikyabalemye. UNCN nsanyusa okulaba mwannyinaze UNCN webale kubeera ng'oyingiddewo. UNCN oyo mwagala nnyo, kyala bonna people power nnyo, ate ayagala nnyo Mr. Update. Ayagala nnyo Mr. Update. Abasajja bane basajja eno government mbabulira mazima yagwadda. Tebereza gwe basindisa okukola operation ate bwatandika okugamba mannagirinya segirinya tagenda kudda, naye tubaye tusaba kuffe siima koomu abazze okukola operation. Olwedde ng'omukyala yennyini abayinako obusungu bakubye bbaawe bamutulugunyiza bamenzi n'abaana tebalina waakusula, ate nebatandika omugamba kuffe londako omugwo oyagala, siimako kuffe omu. That is sexual harassment. Era egyo emisango gyonna mu kooti gye giri. Emisango mu kooti gye giri, ate era gigenda kubaluma, teri kuzikiza, teri kuwummuza. Basajja mmwe twasazeewo mwe mwatutinkudde, naffe katutegeeze eggwanga lwaki basajja mmwe enough is enough. Ensi erina okumanya ti gavumenti eno tekyali ku mulamwa, gavumenti yafuuka y'abatemu, gavumenti yafuuka y'abatujju, gavumenti yafuuka y'abakondo. Yafuuka y'abakondo. Ne muddira mukyala wooli ne mutandika omukaka omukwano, basajja mmwe obutaswala. Basajja mmwe bannaye temuswala. Gwe tebereza mwagamba muzze kola operation, temukomye okwo ate muzze mutandika kusaba birala. Kugamba ngero omuntu atayina nsonyi bwabeera. Kyofula nabagamba bannange eno government bwaba kyayabulako majani, bwaba kyayabulako mudalasini anywebwe. Kubanga ebikoro bye bakola byongera kubala bisabuli lukya, byongera kubala bisabuli lukya. Nolwekyo ekintu kya honorable zaake tunagenda okukimaliriza bwe kiti nga either Bosco kimusudde ttale oba nga government ya Mwai Museveni n'abagirimu bonna nga bonna bali ttale. Mbabuulira mazima, Bosco weerabisizza nnyo ne ttiimu yo. Bwe bagwa otuma abantu bano okukola ebintu bino weerabisizza nnyo muzeeyi Bosco nnyo gwe tebereza ng'omwami ali ku mpingu bamusibye emikono n'amagulu, naye abasajja nga bagamba mukyala zaake tukwegayiridde kuffe londako omugwo onootwala, kubanga ono tagenda kudda kuffe kunze noono londako gw'onootwala afande atwale ggwe. Nga bali awo bye boogera abasajja abo, nga bye boogera abasajja abo. Kyokka nga mugamba mazze ku operation waliwo ekikwekwero kye muzze okukola, naye ne mutandika kubeera ng'ate mukaka mukyala zaake omukwano. Egyo emisango gyonna mu kooti gye giri, era emisango egyo tukimanyi nti kigenda bakka muvi because giriko obujulizi. Buli kintu kyonna kye twogera wano kiriko obujulizi. Nolwekyo enough is enough, teri kuzikiza, tugenda kulwana paka ku muntu asembayo. Temujja kutulugunya honorable zaake nga tulaba, temujja kugenda makaga honorable zaake mutandiko geerigisangamu nga tulaba. Era honorable zaake musaba amakaago alindeko okuddamu okugagendamu, alindeko amakaago okuddamu okugagendamu paka amakaago nga tumaze okufuna tiimu egenda negakebera. Bayinza okupulantingamu emmundu, bayinza okuteekamu amasasi. Musajja waffe honorable zaake baanoonya dda omuteekako omusango gwa treason ne bajja bagumuteerako awo nga bamugambye tukusanze n'emmundu, tukusanze n'ebyambalo by'amagye nga bwe baali bakoze honorable Kyagulanyi Arua.
badira Honorable Kyagulanyi hotel gye yali asulamu eya Pacific Hotel Arua ne batekamu ebyambalo by'amagye ne batekamu ebyambalo by'abasirikale ne batekamu kutiya z'enjaga ne batekamu emundu ne batekamu amasasi ne bagamba Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu ebintu bino wazze nabyo naye weewunye ebintu ebali bamugamba nti wazze nabyo ne bamutwala mu court martial omusango court martial ne gudropinga ebyambalo bye ne munduze n'ebirala byonna n'amasimu ge baalaga tebalina kye bamuddizaako na kimu kakati ebintu ebyo mwabiwani kitegeeza ebintu ebyo ebyali ku Pacific Hotel bye bashifutinze baagala bitwala Mityana babiteeke mu nju ya Honorable Zaake bamuvunaane omusango gwa treason kye banoonya. Nolwekyo Honorable Zaake musaba enju asooka alinda okuddamu okugiyingiramu because kate kyali safe. Ate bayinza n'okuleka mu kamera abo abasajja invisible camera ne baziteekamu n'oyingiramu n'ofuna obuzibu oba enju yennyini ne bagiteekamu obutwa ne baleka nga babufuuyidde. Bayinza obufuuyira ku bisenge n'ojja n'okwata kisenge n'oli ekintu n'otandika kukogga mpola. Bano abasajja tebalina butwa bwe batalina. Nolwekyo enju eyo Honorable Zaake mbadde nkusaba nga nze Mr. Update akwagala ennyo akwagaliza okubeera nga oli mulamu enju sooka kati eyo gyesonyiwe bayinza ogiteekamu invisible camera bayinza okuteeka ku bisenge obutwa n'ojja n'okwatako musajja waffe tutandika kulaba nga okogga wekka because bano abasajja tebalina muntu gwe baagala abenga mulamu. Nolwekyo awo nawo waliwo okwegendereza ennyo enju eyo Honorable mbadde nkusaba osooka olinde okusooka okugiddamu. Tukwetaaga oli mulamu osobola okunoonya woogira ewantu eweekyama woogira ng'oteeka oluba naye eyenju kate kyali safe kubanga abasajja bagiyingiddemu nga toliiwo ne bakola bye bakoze nga toliiwo ne batwala ebintu bye byonna nga toliiwo. Nolwekyo olina okubeera nga enju eyo kati tobeera nga ogiyingiramu because anything can happen. Bayinza olekamu emundu basobola olekamu ebyambalo basobola olekamu amasasi basobola okubeera nga bafuuyiddemu obutwa kakananga omukyala ayingidde omwo n'abaana naawe obutwa ne mubugira ne mubufeesa ne mugenda nga mufampola bano abasajja ebyo byonna babisobola. Kye baakola Honorable Kyanjo mukimanyi bulungi nnyo. Honorable Kyanjo kati ayogerera ku batule. Honorable Kyanjo ayogerera ku batule. Lwaki ayogerera ku batule? Lwa gavumenti ya Mwai Museveni yensonga lwaki muganda affe oyo ayogerera ku batule. Bamu obutwa Honorable Kyanjo. Nolwekyo Honorable Zaake bana abasajja ebikolwa byabwe byonna biraga tebaagala obeere mulamu. Nolwekyo kye kiseera Honorable Zaake weebeereremu obenga todda mu nju eyo paka until further notice. Todda mu nju eyo paka nga buli kimu kiteredde bwe kiba kisoboka awandibadde oshifutinga nawo n'ovaawo because kati awo tewakyali safe. Waliwo ekintu ky'okkiriza ti kino kiganye awo tewakyali safe mbabuulira mazima. My sister Sylvia Mugisha nawe nkulabye kuuli weebale nnyo weebalire ddala tumaze okubeera nga delivery tugikola eri omukyala Naalongo abadde abonaabona. Sylvia Mugisha thank you so much weebale nnyo weebalire ddala delivery ewedde era gye mbadde ate amawulire ga Honorable Zaake gye gansanze ag'okubeera nga ate enjuye eri under attack. Nolwekyo kyensaba Honorable Zaake eyenju kate kyali safe. Waliwo kyokkiriza bannange. Waliwo kyokkiriza noga nti kati kino kiganye mumulaba mutya eyenju tekyali safe. Kwa abasajja mujjukira enju eyo bakagiyingiramu emirundi ebiri. Bagiyingiramu omulundi ogwasooka ne bamuwamba ne bamutwala ne bamukola byonna bye baamukola. Olwaleero bazze nga taliiyo ne bakola buli kintu kyonna nga tewali gwe bakonsalutinze chairman si wanu wazze bagadde n'omukubamu kumpi. Kitegeeza ki eyenju tekyali safe. Honorable Zaake nga ffe abaagala obeere mulamu tukwegayiridde osobola okunoonya ewalala woogira ng'obeera obulamu bwe bugagga oba osobola otundawo n'ogula ewalala obulamu bwe bugagga because tetwagala twejjusa enkeera kalawo singa yasengukawo kalawo singa yavaawo. Nze Mr. Update nyina we nali mbeera poliisi nagenda okulanga buli nnaku enneewuubako Mr. Update nange ne nfunayo kakava kange gye mbeera. Lwaki? For security purposes. Obulamu tebabugula mu dduuka. Bw'ofa oba ofudde
nolwecho nolebo zake ekyo tekikusaba because bana abasajja bafuukire ddala batujju bafuuse batemu because gwofunye warning zikati eziwera buli wofuna warning eziwera oyongera okwebereramu omugenzi Kirumira Mwoyo gwa ggwanga bwati bwe yayogeranga n'agamba naye abasajja bagala kunzita abasajja bankoze bino abantu abasinga ne balowooza nti lwali Kirumira yamala kufa abantu bagaye kale omusajja bulijja ayogera nga tulowooza asaaga bannayuganda bo bwe batyo bwe baba basobola okusiba omuntu abantu abasinga ne batandika okugamba gundi kale alimba tebamukutte tebamusibye omala kufa ne bagamba byabadde byaddala awo be bannayuganda baffenze mbabaddemu mbamanyi Kirumira yalaja na wano okumala emyezi 2 nga gabaagala kunzita abasajja bannumbye basajja baagala kunzita sajja bantusizaako kino ne tubitwala layitire okukakana nga muganda waffe Mwoyo gwa ggwanga Muhammad Kirumira bwatyo bwatugenzeeko Muhammad Kirumira n'atugendako bwatyo nolwekyo ne kino era ekiriwo kigenderere ekyokulabanga banafuya buli muntu yenna of which tetugenda kukkiriza tetugenda kuzikiza tugenda kulwana paka ku muntu asembayo naye nga mwino kimanya no one is safe mu ggwanga lyaffe Uganda bwabanga ne honorable zake ne wasula abasajja batuuse okugenda nga bakimanyi ti honorable zake yabawabide n'omusango mu kooti ate nga n'omusango ogugenda bagwa mu vi naye era ne basalawo ne bagenda ne basalako amakage ne bamenya enzigize nga n'omusango ogwasoose omulamuzi tannabagusala ne bongerako omusango omulala kikulaga abo abasajja nti bali determined to do anything. They are very determined to do anything. Kyekikulaga nti ng'omuntu tannaba na kuwoza musango gusooka naye ku musango ogusooka n'agattako n'omulala kitegeeza ali determined to do anything. Nolwekyo honorable zake obulamu bwe bugagga tukusaba honorable zake waffe weebereremu osooka olinde okudda ewakaawo because bonodde wakaawo tulaba nga tewali safe oluvannyuma lw'abasajja okuyingira mu nju yo ne bajjamu buli kintu kyonna ne bakola buli kimu kye baagala nga toliiwo ate nga omuntu okujja nga muzze okwaza enju ye alina okuba nga waali ye yennyini gwe mwaliza enju chairman si wano abaawo ne abantu bonna abakulembeze ab'ensonga babaawo kitegeeza enju ya honorable Zaaka tekyali safe. Ekyaba muyinza kiwakanya naye nze sandiwagidde muganda waffe asooke kuddayo emiti mu nju eyo asooka alindeko because bana abasajja batemu bana abasajja batujju basobola okukola buli kimu kye baagala nolwekyo enkya Mr. Update nkeera Mityana enkya final destination Mityana gye tugenda tulabenga tusobola okubeera nga tulabisa abasajja bano enseetegeere ebikolobero by'abasajja bano enseetegeere nti abasajja bano batujju enseetegeere nti mu Uganda buli muntu yenna tali safe ate mwagamba temwamukuba kyekisinga okusasa kamera ezikuuma amakaage mujjeeyo zaaki lwaki kamera muzijjeeyo lwaki kamera muzijjeeyo mwagamba temwina kye mwamukola mumenyini mwakyogera mugamba honorable zake tetulina kye twamukola takubwangako yadde naye kamera ezikuuma ewuwe muzisumuluddeyo zonna kamera eziri mu nyumba zonna muzijjeeyo ekigendererwa kyammwe ki awo ffena kye twewuunya nolwekyo Mwai Museveni tukimanyi nti otidde nnyo tukimanyi nti otidde nnyo n'akalulu kano katidde nnyo n'abavubuka batidde nnyo naye tukutegeeza revolution eringa kuzaala mwana omwana nga atuuse time ey'okufuluma ne bw'okola otya omwana afuluma revolution bweri nolwekyo revolution egenda okutwala nga kaguddeyo toyina bw'ogiziyiza because ebifula revolution eno okubeera inevitable biri self explanatory buli muntu abiraba kyovula ogezaako okukwata ebisubi ogezaako okukola kino ogezaako tekawo intimidation naye enough is enough abantu bonna bakkiriza ne bagamba nti twetaaga change nolwekyo honorable zake tukusaba muganda waffe enjuka tekyali safe enjizi zonna bazimenye buli kimu bakikoze nolwekyo teri kuzikiza enkya Mr. Update ngenda batuusaako buli kimu nga ndi Mityana twongere okulabisa abasajja bano twongere okubaswaza twongere okubalaga nti bana abasajja batemu twongere okubalaga nti bana abasajja ebigendererwa byabwe bye baagala okukola mu ggwanga lyaffe Uganda baagala kusaanyaawo honorable zake tutandika okukaaba amaziga omanyi banoonya batukubawa eno government engeri gye tuginywezezza enoonya etukubawa eyagala kuba people power ewaluma bagezaako okuba people power ewaluma kyovula banna people power ffenna katulina okubeera abeegendereza ennyo mu mbeera eno gye tulimu abasajja bano baagala tukuba ewaluma
bagala tukuba ewaluma bagala kubaako omukuffe gwe batuusaako kye batuusaako then batisetiisa abalala basikeyalinga abalala buli muntu atye agambe nti olaba Sseginya bamukoze kino olaba Zaake bamukoze kino olaba Edi Mutwe bamukoze kino nolwekyo bagezaako okwagala okutukuba ewaluma batutiise tutye kyobulaba nti Mwai Museveni muba mukya complaininga ku kino n'akola kiri mukya complaininga ku kino n'akola kiri ekyo kyagezaako okukola okulanga atukuba ewaluma nolwekyo tulina okubeera abeegendereza ennyo naye nze nkya Emitiana maze okulaama oba nfiirayo oba nkomawo bwe kuba nga okufa kwange kunaakyusa eggwanga Uganda abantu ne balwana nga buli omu alabye ku mulambo gwa Sseggirinya awo nakkiriza because we want change twetaaga nkyukakyuka ya ggwanga Uganda nze ogenda Emitiana ne nnwana olutalo lwa Honorable Zaake okubeera nga amakaage tegafuulibwa barracks bwe mbanga nafiira Emitiana sikiinaako tabbu kasa kibanga maiti yange eneekyusa eggwanga buli muntu analaba ku mulambo gwa Sseggirinya naga tulwane eggwanga tulikyuse kyokolaana nabagaa nti abasajja abo bwe banzita temunziikirangawo wiiki namba nga mukungubaga abasajja abo batobe ne maiti ya Sseggirinya mugitwaleko Kaleerwe mugitwaleko Ewandegeya mugitwaleko Ewakiseka mugitwaleko Ekatwe ebadibirire paka nga abantu balwanye ne bafuna enkyukakyuka nolwekyo bana abasajja kye baliko baagala kutukuba ewaluma baagala kututeekamu okutya tuleme okubaako kye tukola tugambe nti bannaaye tutidde naye tetugenda kutya because revolution yeyaffe twagikwasa Mukama Katonda ate tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani Allah kyosaba mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhani akwanukula era nze Mr. Update mu kiseera kino eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadhani kyensaba Allah atukyusize Mwami Museveni atuleetere gavumenti eyina mwoyo gwa ggwanga aina mwoyo gwa ggwanga gavumenti enesobola okusavinga bannayuganda gavumenti enesobola okukuuma bannayuganda ye gavumenti gye twetaaga naye eno gavumenti yo ebintu biganye nolwekyo kye tulina okusaba kiri ekintu kimu mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan omukatuliki saba omusiraamu saba buli muntu yenna saba tukwegayiridde tulabe nga tusobola okufuna enkyukakyuka y'eggwanga Uganda nolwekyo enough is enough teri kuzikiza paka obwenkanya buzze walange Mr. Update tukwebaza webale kwebereramu encha tukulinze encha update mbawaze Emitiana encha Mitiana updates encha Mitiana updates ngandi wali ku ground tubalage nti enough is enough teri kuzikiza teri kuwumuza okuzalibwa kuba kumu n'okufa kuba kumu kyenjagala okubategeeza Katonda yakikola okuzalibwa kumu n'okufa kuba kumu ate death tosobola gistopinga nze ni musajja musiraamu okufa tosobola kustopinga death is a must time yokka yeba tennatuuka naye buli kitonde Katonda kiyatonda nga kiramu kirina okufa nolwekyo omuntu akutiisatiisanga n'okufa omuntu takutiisatiisanga na kufa kubanga abantu bangi ajaga nja kutta naawe otye nolwekyo death is a must teri muntu akutiisatiisa na kufa kubanga musajja ono kati yategeera nti abantu bano nyina bateekamu intimidation okuyisaawo byenjagala kati ffenaffe tulina kubeera bagezigezi okubeera nga tetukutiisibwa intimidation eyo tusobola okubeera nga tugirwanyisa naye omusajja kyasiga okwetaaga kwe kututiisatiisa ayiseewo byayagala yensonga lwaki olengera Honorable Zaake baagala okubeera nga bamuteekako embeera ey'okubeera nga bamusaanyaawo ovwiki kyetagenda kukkiriza Doni Sheriff agambye the speaker can't debate Honorable Zaake torture issue but can discuss 10 bribe yet all matters are in court. That's true. Speaker of Parliament bwe bamugambye ku nsonga ya Honorable Zaake n'agamba mata eri mu kooti tetusobola kujoogerako agambye mata eri mu kooti tetusobola kujoogerako naye ate mata gyagamba eri mu kooti etasobola kwogerwako ate kikwewuunyisa ayogedde ku 10 billion Ugandan shilling eziri era mu kooti nga omubaka Gerald Kaluwanga bateekayo omusango nga bagamba nti yali indirect bribe kati nemugana okudiscussing ku nsonga ya Honorable Zaake okumutulugunya
naye ate ne mu debatinga ku nsonga ya biliyoni 10 naye nga zonna mate bbiri zonna ziri mu kooti eya biliyoni 10 eri mu kooti ne mata ya honorable zake naye eri mu kooti naye n'ogamba mata which is in court tesobola gidebatingako of which ekyo tukimanyi naye ate lwaki ye biliyoni 10 yo mu gidebatingako ate yazzaake negaana okubeera nga egenda ku fulo ya parliament kitegeeza waliwo kye mukweka. Minister Obidi Kani yasimanya ani yajja nayogera ebintu nga bya kiralu nnyo nagamba nga honorable zake bwe yeruma amatu honorable zake bwe yetusaako obulabe era nze honorable zake omusajja bwe yayogera nti asobola okweruma amatu ninga nti honorable zake nga wanjawulo kubanga omumwa guliranye nnyindo naye tosobola kuluma nnyindo naye honorable zake yakyusa omumwa n'aluma okutu honorable zake kwegamba olabira ddala nga embeera eri mu ggwanga Uganda yonna volongoto mukama mulungi oyogedde bulungi ogambye nti tuli mu volongoto system. That's true. Namukasa Jones ogambye honorable zake safe honorable zake bagenza okulumba amakage asangiddwa agenze mu ddwaliro kubanga amaaso gakyaganye okulaba n'okutuusa olwaleero so bagenza okusalako ewuwe nga taliyo naye abasajja abo era bakizudde ntaliyo era bamenye buli luggi lwonna ng'oyinza okugamba mwali ne kamera CCTV kamera nazo bazijjeeyo era nazo bagenze nazo kati weewunye batuttezaaki bagezaako okweka obujulizi naye tubategeeza tetugenda kuzikiza basajja mmwe tugenda kuzikiza paka ng'eggwanga laffe tulinunudde mwanyinaze Rebecca agaba amansanyuso okulaba bale kubaako ogambye this is a shit whole country. That's true. Mwanyinaze Rebecca agaba webale kubaako nolwekyo honorable zake ffe tulina okubeera nga tumulwanirire eyo taski yaffe ey'okulwanira honorable zake teri mulala feffe kaffe tusobola okulwanira honorable zake tulabe nga asobola okubeera nga abeera mu mbeera ennungi. Muhammad Sonko muganange nsanyusa okukulaba webale kubaako naye wootuukidde nga honorable zake amakage gali under attack nolwekyo teri kuzikiza teri kuwummuza paka nga tumulwaniride muganda afoyo olaba twamubasesemezza mwadde mwagala afe mu period ene y'eweeks 2 omuntu katonda nga tannatuusa lunaku lwe lwakufa era tafa ne bw'okola buli kimu gwe tebeza luwa ekizimbe ekyagudde ekansanga waliyo omuvubuka amazembi takeeyo wansi ennaku 3 ne bagenza okumugjayo nga mulamu ago ge maanyi ga Katonda people power gego amaanyi ge tukozesa. Lukia House bubango okola bi statement kuno towandika nga bi statement bitukyankalanya ogambye oyo Rebecca agaba mu 7 project kwegayiridde Lukia House bwotetonda ngenda kubulookinga. I'm telling you bino tuli mu byaddaali tetulimbya kusaaga muntu goyogerako tomumanyi bwoba olemeddwa comment gy'owandiika mbadde nsaba wandibadde otuleka n'obanga ova ku live eno n'ogenda n'okola ebibyo naye Rebecca agaba mwesonyiwe. Lukia House Rebecca agaba mwesonyiwe oyo muveeko oyo twamufunanga kirabo Rebecca agaba twamufunanga kirabo mbabuulira mazima oyo twamufunanga kirabo yamanyi omunaku alinga Silvia Mugisha beba manyi omunaku nolwekyo bwe ndaba kunongo okola bi statement bwe bitonga byowandiika saagala ate ontinkuule because tuli kumulamwa mulala atogezaako tudivertinga nvudde yeeyo nolwekyo kyenjagala obategeeza teri kuzikiza tugenda kulwana okulabanga honorable zake ava mikono gy'abatemu honorable zake ava mikono gy'abatemu ava mikono gy'abatujju because enough is enough. Manyi bobo okola live wabawo abantu ntu abesaza munansonyiwa okubeera nga ngira bwe nti mbanyweza security nolwekyo enough is enough yembeera egenda maaso emitiyana abasajja wetwogerera bamaze amawulire genfuna bamaze okubeera nga bavaawo naye enzigi bazimenye buli kimu bagenze nakyo bamaze okubeera nga bavaawo kati abatuuze beekulumuludde bali awo bagamba ki ekiddako
naye tusaba muganda waffe onalebo zake tosoka kudda mitiyana tosoka kuddayo waka because kati ennyumba tekyali safe bayinza okubanga balina bye batadde mu njomo kukakana nga muganda waffe oluusi mu ngeri emu oba mu ngeri endala ng'ate baleese embeera etali nnyangu. N'olwekyo kyetusaba okulabanga tuongera okulwana olutalo olubeera nga tulwanirira muganda ffe onalebo zake ffe abali kuno ffe tulina amaanyi agasobola okukola ekyo. Bangambye Lukia yeetonze, amiina. Ffe byaffe bwe biba people power kasa weetonde ekyo nga tukita. Lukia, thank you so much. Lukia, thank you so much. Bangambye yeetonze. Awo kiba kiwedde. Sole etegeeza zile nyukuta zile nyukuta meka. Zile nyukuta nnya bwe ziti. Nezitegeeza kinene nnyo. Nyukuta 5 nezitegeeza kinene nnyo. Webale nnyo kwetonda, webale kwetonda mwannyina ze Lukia, webale nnyo kwetonda. Nolwekyo enough is enough. Enough is enough. Onalebo zake yeyo embeera gyalimu olw'okuvannyuma lw'amakage okubeera nga galumbiddwa essaawa zibadde ndowooza mu 10 awo ne babanga amaka ga onalebo zake bagalumbye, naye tetugenda kuzikiza, tetugenda kuwummuza, tetugenda kupowa. Twabagamba ffe tutandika olutalo tumala kuluggusa. Twatandika olutalo olw'okujjako Bosco tumala kuluggusa. Mukitegeera, twatandika olutalo olw'okujjako Bosco tumala kuluggusa paka ng'engule tujambadde. Mbabuulira mazima, enough is enough. Enough is enough. Chovola Bosco atidde nnyo, ayagala nnyo mu people power abeemu omuntu omu gwatujjamu. Tutandika okutya, tutandika okugamba nedda naye tetusobola. Buli lukya tweyongera maanyi. Buli lukya tweyongera maanyi people power. Buli lukya tweyongera maanyi, buli lukya tweyongera maanyi, buli lukya tweyongera maanyi. Fe people power bwetyo bwe tutambula. Gwe kyowandira nga obunafu waffe atege maanyi gaffe. Tukola ebintu byonna nga byanjawulo. Mwalabye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatadde ensi yonna ku bunkenke. Mwalabye nti Bosco ayogeredde ku TV okumala omwezi mulamba nga jjawa updates za coronavirus. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yategese show mu makage. Yategese show mu makage ku lunaku lwa Mother's Day. Naye mbabuulira mazima, eyo show nakati yekyayogerwako. People power ebintu byaffe birimu omukisa. Eyo show nakati yekyayogerwako wodda wonna. Abasajja bonna kati eboogeza bwama. Tibannaye Kyagulanyi yatukoze. Not only in Uganda, but in the whole world. You can't believe. Uganda wetuuse. Nolwekyo ebintu ebyaffe Katonda yabikola nga birimu omukisa because buli kimu tukulembeza Katonda buli kye tukola. Tukulembeza Katonda buli kye tukola. That's why olengeranga buli olengeranga abatuserengesa naye ate ne tukomerawo mu maanyi ag'ekika ekyawagulu. Kati obudde buno bw'otandika okubala percentage Honorable Kyagulanyi zayina ne Mwai Museveni zayina bwe guba mupiira Mwai Museveni 0 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu goolo 20. Bwe tubanga tuli mu ratings as we talk now, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu goolo 20 Mwami Museveni 0 ku kintu ekyabaddewo ku lunaku olwa Mother's Day. Ago ge maanyi ga people power. Ekyo ekyabaddewo si maanyi ga Kyagulanyi, si maanyi ga famire ya Kyagulanyi, ne maanyi ga bannayuganda geeyolese. Ne gagamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba agenda kwogerako eri ensi eno buli omu alina okubaako. Gwe teebereza ekyo tekibangawo. Lwaki? Nti ebintu ebyaffe birimu omukisa, ebintu ebyaffe birimu Katonda. Tekibangawo. Ne bw'ogenda Kenya, ne bw'ogenda Tanzania, ne bw'ogenda Rwanda, ne bw'ogenda wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo likodi gye yakoze tewali yagimenyeewo. Tewali. Diamond Platinum musajja w'amaanyi nnyo. Musajja w'amaanyi nnyo. Naye mbabuulira mazima, Diamond Platinum nakati naye akyatakula mutwe agamba kino kye nalabye nabadde ndaba oba nabadde ndoota. Nabadde ndaba BBC, Al Jazeera, CNN oba nabadde ndaba page ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bamugamba nti no, eyo yadde page ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti ne BBC awo tennatuukawo. CNN tennatuukawo. Sabaka tennatuukawo. Sabaka eri South Africa.
Ali Jazeera tenatuukawo ebbango likyawanikiddwa muntu omu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga naye simaanyige naye maanyiga Abannayuganda naye tamanyi lwaki kyabadde bwe kityo kyembagambye tebuli obeera nga Katonda ekintu kyakitaddemu omukisa buli kyokola Katonda n'akyembulesinga ogenda okulaba nga nekyandibadde ng'ekinene ng'okiwangudde nolwekyo eyo likodi Honorable Kyagulanyi gye yataddewo tewali yagimenyeewo na guno gwaka asoma Arafat agambye 28k tezabadde 28k zabadde 30 zakoona mu 30 to nezirumayo 28k siwe zakoma zakoonayo mu 30 ta kalimi kakoona mu 30 n'ekyo kitegeeza maanyi g'abantu kozi mwashayalinga ne kitulaga nti kwemuli ne mukola buli kimu nga mwe Bannayuganda mwe mukikola n'ensi yonna okutwaliza wamu nga simaanyiga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu because ye yali wali nga anyanyagiza ddokooli ng'atuweereza mu ogwamwenga gwa kushayalinga information n'etambula ate nga mukimanyi information is power n'atukuba emiziki okuva ku luyimba lwe yatandikirako paka ku luyimba oluliko olwaleero lwa coronavirus nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alabwa abantu emitwalo 3 omulundi gumu ekyo tekibangawo mu nsi yonna ye yasoose okukola likodi eyo era kyova olaba aba Guinness Book of Records bwe batateeka Kyagulanyi mu bitabo ng'ebyomusajja asoose okukola ebyafaayo ku online n'alabirwa emitwalo 3 omulundi gumu banaaba bamulyazaamanyiza nemba manyi balina omuteeka mu Guinness Book of Records because yakoze kye bayita likodi etannaba kubaawo mu nsi yonna aba basajja mumanyi ab'amaanyi tewali yakikoze buli gwe mumanyi nti w'amaanyi tewali yatuuse ku level eyo nolwekyo yembeera yegenda maaso nti people power ebintu byaffe biri mu Katonda ebintu byaffe biri mu omukisa kyova olaba Mwai Museveni agezezaako nnyo okuba people power agisule ku ttaka naye n'okutuusa olwaleero kikyagaanye olwo olunaku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yanyanyagiza eddokooli n'atukuba omuziki ng'asinziira wali Emagere mu State House mbabuulira mazima temumanyi kyabaawo jukira agenda okunyanyagiza eddokooli nga atukuba omuziki wali mu State House nga Ashibaga Kato yakagenda ennaku 2 Ashibaga Kato na guno gwakagamba saamanya balamu wantomeza saamanya kati Mwai Museveni nga ayagala otegeera nti Kyagulanyi ghetto gladiator Kyagulanyi w'amaanyi Kyagulanyi yawanika ebbango twagala Mwai Museveni bakoleyo bato ya online nga Mwai Museveni ayina kwali ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu ng'ali ku page ye Mwai Museveni abeere ku page ye ne Honorable Robert Kyagulanyi abeere ku page ye eyo bato yebeesooka nga tunayingira kaluka 221 ekyo Mwai Museveni kyokka kijja mulaga toyina kwesimbawo actually ekyo kye kyandisoose bato ya online nga Mwai Museveni ayina gyali ayimba mpenkoni nga ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ali ku page ye bonna nga bali ku page zaabwe tulyoke tulageko Mwai Museveni titosaanidde na kwesimbawo ono ghetto gladiator ono mazima wanvu yabiyimba tamanyi nti binaatuukirira naye byonna bituukiridde ghetto gladiator mazima wanvu njagala eyo bato yebeesookawo omanyi kati Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tayinza kukola na bato na mulala yenna okujjako Mwai Museveni kubanga kati ye liigi y'emu mwasambira toyinza kubanga osambira mu Champions League ate nobango atojja genda osamba emipiira gy'embuzi osamba emipiira gy'egundi nti Malwa FC erwana ne Kawempe FC kati Mwai Museveni ne Honorable Robert Kyagulanyi ye bato naye Mwai Museveni ekiro ng'ayogera ku NBS ng'agamba Honorable Kyagulanyi mpulira naye ayagala kwesimbawo nedda tayagala bwagazi agenda kujjako nalabye abyogera naye ng'abyogerera under fear Honorable Kyagulanyi ayagala kwesimbawo tayagala wabula tugenda kujjako Mwami Museveni bw'ogamba nti ayagala kitegeeza nti ayinza okwagala ayinza obutayagala nedda tugenda kujjako nolwekyo yembeera egenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda Mwai Museveni twetaaga tusooke tukoleyo bato nga tunaba kuyingira kaluka 221 tumulageko ani Kyagulanyi yaani nga buli omu ali ku peegi ye olyoka olaba ekiva mu mpale ey'ebiraka
agamba aba NRM musheyalinga ayina ba minister ayina ba MP abagambe mwenna mulabe then naffe no honorable Robert Kyagulanyi Center mu naffe tubeere naye eno nga naffe tutambuza ekyaffe oli okulabe ekiva mu mpale y'ebiraka ekyo kyokka kijja kulaga mu M7 tolina kwesimbawo because tukoze ebintu byonna bimulaga tolina kwesimbawo aganye kati tusane tumulagayo kye bayita battle online battle ngali erimbi mpenkoni then nga honorable Robert Kyagulanyi Center mbwa bakuba mazima wanvu bwaleeta bada bwaleeta ndi mazima wanvu mamoli mazima wanvu bwaleeta luno luyimba lwe Uganda ngano aliena Dodoma ono ngaliena Dodoma ne mpenkoni manchi yakwata then ndio kitwalage battle ya online because online yabwe bebalonzi bennyini betubeera nabo awo bebalonzi bennyini kati mwa M7 aliokalabe ekiva mu mpale y'ebiraka nga ali side nga ne ghetto gladiator ali side tunagenda okukavaamu ako nga mwa M7 0 ghetto gladiator 99 nga mwa M7 0 ghetto gladiator 99 Dennis to wakabisanyiso kulaba bale kubako ebyo bino soka biberewo tulaba ani yani kubanga mwa M7 kino bakulazeeko katono nnyo yabadde half dose katwetaaga honorable Robert Kyagulanyi Center mu asumulule lukoba ku lukoba nga gwoli eno nawe ngoli eno atoba tuba tusaba ne TV zonna ziyambeko mu M7 zishayalinge kwa mu M7 twetaaga agambe nedda tuba twetaaga TV zonna nga nazo zishayalinze eri mu M7 fere twetaaga TV eno kutuyambako fe kyaffe tukikwasaganye wano feka nga TV zonna NBS NTV bukedde zonna nga zishayalinze eri mu M7 then fe tubeere eno feka nga yayina ne TV zonna nga zonna ziragaye fe then tubeere eno feka ojja kulaba abasajja bafubutuka eringa we badde eno ate tuba twagala buli omu omupiira asambe gugwe bwe kibaawo buli omu tuba tumwetaaga muki buli omu tuba tumwetaaga ku side ye buli omu agobe gugwe ola kayimba ke bayimbanga buli omu agobe gugwe tuba twetaaga buli omu osigala gyoli kati ye mu M7 tumwane zi TV ne tuzigamba mu muyambeko kati tubalage ekiva mu mpale y'ebiraka